basewo ne banyabo abatulaba tubalamusizza era ng'essaawa zino tuli India twatukanga ennaku z'omwezi 12 era ekyatuleeta featuring mu movie bagiyita 45 ejjuddemu ba Bollywood stars bangi kyasinza otwewuunyisa engeri gye bashootinga kyemukola kyemushootinga batambulira ku script era twayize ebintu bingi nnyo okuva dibali tulina ba fan base nene nnyo bannamawulire batwanyiriza bangi nnyo n'ekirala emmere yo ewooma nnyo naye mulimu kamulali naye Kampala yesinga whether eno eri nnomo just ku makya wabeerayo empewo nnyingi naye nga buli kimu kiryokke ebisigadde tugenda bba tubagamba musigaleeko will be like communicating. N'ekirala tulina documentary yaffe egenda kufuluma ng'ennaku z'omwezi 6 July. Mugirindirire ebintu bingi ebirimu mu eyo documentary, musubire surprises nyingi nnyo mu eyo documentary egenda okufuluma. Yes, of course, nti okuva gye twatandikira paka we tuli, okuva gye tuvudde generation, first generation, second generation, ne future byonna bijja on documentary. So do one thing, tubasaba mwena subscribe to our YouTube channel Ghetto Kids, mubirenga mbiraba egenda kuba mu episodes ndowooza 6 nezisingawo, nenga ogenda kubanga onyumirwa ate nga obeera inspired ate nga nawe wekulaakulanya ndowooza. Tubaagala nnyo bannaye mwebale supporting Ghetto Kids, ebirungi bikyajja bingi. Keep supporting Ghetto Kids. We love you. Namaste.